Banji abogerera NRM bayina enjiri empya gye bagguddewo mu butongole. Enjiri eno egamba nti Robert Kyagulanyi Bobi Wine okugenda ebweru w'eggwanga yayagadde kufuna katabo k'Abamerika. Era enjiri endala gye bayina egenda nti okugenda kwa Robert Kyagulanyi Bobi Wine ebweru w'eggwanga kwe kwatadde ekkomo ku lutabaalo olwa revolution gy'abadde atembeeta mu ggwanga lya Uganda. Abandi ne balaga nti bennyamivu nnyo era mbu banyoleddwa nnyo kubanga revolution eno gye babadde baagala etuuke eremeddwa okutuukayo. Batudde mu buti, abandi mu butebe obw'enjawulo, abandi ne babunya obuwoteeri emiwabo anti nga baleekaana okwagala okuprovinga point engeri gye bali nti bo balaganga be bannannyini lutabaalo luno oba revolution nti amaanyi gabaweddemu nnyo okuva lwe balabye Kyagulanyi mu ggwanga eri Amerika. Question yaffe olwaleero eri mu ddiiro eri nti ebigambo bino abaami n'abakyala bano bye boogerako bituufu oba bikyamu? Tewaliwo yali awanguddeko lutabaalo ng'ali mu buwaŋŋanguswe kubanga yenjiri gye batunda ku mikutu emigatta abantu era nga n'abamu ku bapolitician mu kifo ky'okuleeta eddagala oba okunogera obulwadde eddagala n'alibadde mu lulimi olunyanjimbe njiyita solution ate bo bongera kulaga wa problem weeri newankubadde nga teriiwo wabula bagicreatingawo okulaga gwe munnayuganda ali eyo atugoberera nti olugendo luno olw'enkyukakyuka terukyayina makulu naddala nga lukulembeddwa Kyagulanyi Robert Bobi Wine eyafuluma eggwanga lino. We tunaamalirako vidiyo eno mugenda kuba mutegedde lwaki abamu ku bantu be mulabanga abali ku ludda oluvuganya bali mu playinga gye tuyita blame game okunenya Robert Kyagulanyi Bobi Wine okufuluma eggwanga lino. Bangi mu budde nga amaka ge geebulunguddwa nga geetooloddwa babadde tebanyega era nga tobawulirangako yadde ewantu wonna nga banenya ab'ebyokwerinda okwebulungulula amaka ga Kyagulanyi. Naye mu budde buno nga Bobi Wine kitegerekekeddwa mu lwatu nti yafulumye eggwanga, bonna tubalaba baplayinga blame game mu kunenya Robert Kyagulanyi olw'okulwanirira obulamu bwe obutafiira mikono gy'obwannakyemalira ng'atoloka okuva mu mikono gyabwe egy'ab'ebyokwerinda ba Uganda n'addamu okulabikako ng'ali mu ggwanga lya Amerika. Kyagulanyi yanonye katabo. Kyagulanyi yayolekedde mu Amerika kubeera na famire ye, byonna tugenda kubeera nga tubitegeera. Ye era bantu bameka abawanguddeko olutabaalo nga bayita mu bukodyo bwe bumu Kyagulanyi Robert Bobi Wine mwe yayitidde. Katandike n'akakodyo nnamba emu ak'okwanika enkola ey'obwa dictatorship mu ggwanga lya Uganda. Njagala ffenna tukkaanye era tubeere ku peegi emu nti mu byafaayo bya Uganda Kyagulanyi ayina trend ey'enjawulo gy'ataddewo ng'oggyeko kunamya abakulu abali mu gavumenti n'ayoleka n'abo ababadde bakolagana ne gavumenti mu mankwetu oba mu kwekwekerera. Kyagulanyi ataddewo olugero olupya mu bya diplomatic relationship wakati wa Uganda n'amawanga amalala era nayongera okulaga bannayuganda nti ebintu bino bye mulaba ebiri wano e Uganda tebikoma ku Uganda yokka wabula biyitamukko ne bigendako ne mawanga agatwetoolodde oba amawanga ge tukolagana nago mu bintu eby'enjawulo. Ekyokulabirako nga trade, ekyokubiri ye military relationship. Robert Kyagulanyi n'ayongera okutubangula n'okutulaga ekifaananyi nti tebikoma wano ku ngulu era kyangu nnyo gwe munnayuganda abadde aweddemu amaanyi okufuna redemption oba plan B out of Uganda bw'ebanga Uganda eremeddwa okuwa obwenkanya. Kyagulanyi era n'ayanika judiciary n'atulaga ekifaananyi nti obwenkanya mu kkooti ya Uganda butono ddala bwa lubatu. Tunuulira abakandidate ab'enjawulo abalina ebiwandiiko ebiri clarified era nga biri approved n'ekitongole ekyebya education oba ebyenjigiriza mu ggwanga Electoral Commission n'ebibalanga ebiwandiiko ebiri null and void n'ebibalanga ebiwandiiko ebitali bituufu era ebitagwanidde muntu yenna ku byeyambisa kubaako political position gya holdinga mu ggwanga.
ebyo byonna ku mulembe guno Mwagulanyi kwe tubitegeeredde. N'atakoma okwo n'atulaga engeri amagye ageerimbikira mu kifaananyi eky'okubeera g'Abannayuganda nga bwe gakolera era bwe gatambulira ku ntoli eya Mwami Yoweri Kaguta tibahabulwa nti kyayagala bakole kye bateeka mu nkola. Robert Kyagulanyi n'atakoma okwo n'atulaga engeri Parliament ebbagiro ly'amateeka gye lya infiltratingibwa oba gye lyetooloolwa abajambula abali mu gavumenti y'obwannakyemalira nga bakaka Parliament okubaga ebiteeka abamu nga n'okugulirirwa bagulirirwa okuteeka emikono ku biteekateeka ebitagatta ku Munnayuganda wabula nga bigendereddwamu okuumirawo enkola y'obwa dictatorship mu ggwanga lino. Obeera wa ttima nnyo, obeera wa mwoyo mubi, obeera wa ffutwa okuvaayo leero ng'olaganga bw'onenya Kyagulanyi olw'enkyukakyuka obutajja mu ggwanga, kubanga lwakiri ye ayina mileage gy'atambudde ennene nnyo okkira n'abamu ku bapolitician ababaddewo emyaka 25, 20, 15, ye mu myaka 6 ayina omukululo ogulabwako, omukululo ogutalyerabirwa, kubanga bangi balwanaganye naye baali bamanyi balwanagana na muntu individually, kumbe beerabira nti waliwo idea ye nga ye kinoomu gy'atembeeta ate ng'ayina n'abalala bamuli ku mugongo abatembeeta oba abawagira idea eyo nga ye ya revolution oba ye y'olutabaalo. Okugenda kwa Bobi Wine ebweru w'eggwanga, bangi bakubaganya empawa bagamba yatuddukako, yadduka mabanja, ayina abamunoonya abo abamukwatirako mu campaign trail. I can authoritatively confirm nti ebigambo ebyo byonna bibeera paraded nga biteeketeeke nga biviira ddala mu kamwa oba mu kifo ekiteeketeeke ekyannakyemalira General Yoweri Kaguta tibahabulwa, kubanga byebyo byayagala Bannayuganda bamanye era bye baagala okutunda. Mwalabyeko TV mmeka bulijjo boogera ku Kyagulanyi na yonna gy'atambulidde na byonna bye yeenyigiddemu n'ebikolwa bye, naye mwakalaba TV mmeka nga boogera ku lugendo lwa Kyagulanyi ne ba diplomat be yakatuula nabo mu meeting? Mwakalaba TV mmeka nga boogera ku lugendo lwa Bobi Wine wali eri ku Capitol Hill mu kibuga ekya Washington oba mu kibuga Washington mu ggwanga erya Amerika? Mwakabalaba bameka ama-TV ge mubadde nga mujja mulaba ab'ebyokwerinda beetoolodde amaka aga Robert Kyagulanyi Bobi Wine nga baagala okulabika nti balwana okuuma obutebenkevu n'emirembe. Olwaleero nga tebakuba mitwe oba headline kukulaga nti Robert Kyagulanyi Bobi Wine yayolekedde ku Capitol Hill mu kibuga Washington ekya Amerika okwongera okuteeka ku nninga gavumenti y'obwannakyemalira mu Uganda. Ba propagandist b'NRM mukadde kana abatalina yadde omulyo, ebigambo bibiri bye boogera, Kyagulanyi wakomerawo Uganda afudde. Njagala okubalayirira abalibeerawo oba abagenda okubaawo nga nange mwendi kubanja kubaawo bwatabaawo kinkwata, obulamu Katonda akyabumpadde, nkyali kyana kito, nkyabulamu. N'olwekyo tulindiridde okulaba Bobi Wine lwanadda, oba atutte emyaka emeka oba atutte wiiki mmeka, it won't matter. Ekikulu kya byonna lutabaalo kubaako lugendo lwe lutambudde. Lwaki leero batunda enjiri ya Kyagulanyi okubeera mu Amerika nga bwe kiri ekivve ennyo era mbu amaanyi gabaweddemu? Babaweddemu amaanyi, babaddewo emyaka 25. They've not even traveled a kilometer. They've not even traveled a kilometer of the revolution. Tebatambuddeeko yadde kilomita emu ey'olutabaalo. Kyagulanyi atambudde mayiro ne mayiro, balabanga ye abamaliddemu ddala amaanyi mu kadde kano olw'okufuluma kwe n'agenda ebweru w'eggwanga. Tutunuulira Kyagulanyi yalina buli kimu. Tutunuulira Kyagulanyi eyali teyeetaaga na kukola after 35 ng'alina kutuula awo kuba yali yakola dde enteekateeka. Tutunuulira abapolitician ababadde mu bintu bino emyaka 20 n'okudda waggulu, myaka 20 n'omusobyo nga banenya Kyagulanyi bakola blame game ku muntu eyakajja emyaka 6. Kakati nina video gye njagala sharingako nammwe. Omanyi olumu bwe tubyogera ffe oba bwe nkyogera abamu bagamba nti
wandibanga okyogera kubanga owagira nkyukakyuka omulala najja n'akugamba nti wandibanga oyogera naye nga tewakirabako kati njagala kuwa byafaayo mu vidiyo eno gye tugendamu ya byafaayo nga twanukula kuba nakugamba nti ebigambo ne bw'aba mulala yabyogedde naye nga bigatta ku lutabaalo luno lwe tuliko it won't matter ekikulu kya byonna njiri kutuuka buli wamu twagala kwanukula ba propagandist b'NRM Kyagulanyi yayolekedde bweru w'eggwanga afuna katabo gwe nga bw'otakaagala ye bw'akafuna kive abamu ku bano abali mu kwogera baakammibwa ebipapula ebibawa opportunity okugenda mu mawanga ago abamu ku bali mu kwogera bino bayayana nnyo era balinayo n'abaana baabwe oba babaddeyo n'abaana baabwe mu ggwanga eryo kati gwe yali tayagala America gwe yali tayagala UK lwaki abaana bo bawererera UK lwaki abaana bo bawererera mu America leero nga ye Kyagulanyi bw'akikola kiba kive moreover nga ye na presidential candidate gwe tonnaba na kufuukako na candidate ku ntebe enkulu ey'eggwanga njagala tufune vidiyo eno katono nnyo nkomewo okay nina bingi byempulidde waliwo ne mukwano gwange gwe mbadde njogera naye mu America ye nga ngamba nti oli azze kusaba butuuze wano nti famire ye yasooka wano empapula zibadde zibulako ye zibadde zibulako ye I need to naye simanyi kituufu kyakyo kikirimu oyina mukwano gwo mu America agambye eki nze aŋŋambi nti mwami Kyagulanyi ali mu kusaba butuuze mu America ayagala katabo k'abasajja abantu bangi balwanyisiza gavumenti za bannakyemalira nga bali mu exile era ne bazisuula katuukirize kaakati nti kale yagenze mu exile kisoboka okubeera mu exile n'asuula gavumenti ya nakyemalira kisoboka olw'ensonga history atulaga kyali kibaddewo omwaka gwa 1994 eyali omulwanirizi ow'eddembe mu ggwanga lya Tunisia nga bwe tulina kati Kyagulanyi bamuyitanga Muhammad Monsef Beni Ali yakwata Muhammad Monsef n'amusiba emyaka 8 mu treason ku musango gwa treason oba kulya mu nsi olukwe mu 2002 Muhammad Monsef bamuta ng'ekiboneza akimazeeyo ne bamusibira mu makage nga bamuggyeko buli kiwandiiko wano weetegerezeewo bulungi passport talina yadde akawandiiko naako naye ekintu ekyabadde mu maka ga Kyagulanyi okuba nti yatolose nga ne security emuliko kyatandikira mu Algeria mu Tunisia mu 2002 ng'omusajja bamusibidde mu maka ne security weeri wiki emu besanga ali ku address nga bannamawulire mu ggwanga lya France nga France International emuteeseeko ali live ne beewuunya era kigenda okuzuuka nga mu ba security bennyini abaali mu gavumenti ya Ben Ali mwe muli abaamutambuza mpaka okumufulumya eggwanga mu 2002 mpaka 2011 yasigala alwanyisa gavumenti ya Ben Ali naye ng'asinziirawa mu ggwanga lya France Muhammad Monsef mu 2011 okwekalakasa okwasula gavumenti ya Ben Ali Muhammad Monsef era ye yali komando ow'okuntikko y'ensonga lwaki gavumenti bwe yamala okugwa n'akomawo era ne bamulayizanga president jamu ekyokuyiga gwe mutemubeera abajega ng'abo osanga mbidde alina amaaso manene naye tegamuyamba kusoma byafaayo abitegeere ebiseera ebisinga abimala ku bukoowe na bisige tebamanyi nkuwa history mu 1977 omulwanyirizi w'eddembe yali asinga amaanyi wano ku muliraane Zaire okulwanyisa gavumenti ya Mobutu Sese Seko bamuyitanga Laurent Kabila ku Laurent Desire Kabila tata wono Kabila yakafa Kabila bamukwata ne bamusiba emyaka 7 bwe bamuta 1978 naddukira mu exile mu ggwanga lya TZ eyo Kabila gye yasinzira mu TZ n'avaayo n'ajja nawana e Kampala wali Makinde gye yabanga ng'alwanyisa gavumenti yaani ya Mobutu Sese Seko mpaka bwe yagisuula 1996 era n'afuuka president n'abeera nti akyusa n'erinnya ly'eggwanga eryo okuva mu linnya lya Zaire agifuule Democratic Republic of Congo nkuwa abantu abalwadde balwanyisa bannakyemalira nga bali mu exile naye era ne basobola okukwatagana n'abantu abali ku ground bannansi nga beekyaye ne bafuna obwetwaze bwabwe
omusajja gwe bayita Apollo Milton Obote doctor yali president wansi eno 1971 eyali chief of eyali akulira amagye Amini n'amuwamba government ye. Obote okuva Singapore teyakomawo wano yagenda mu Ekizado Tanzania yali mukwano gwa Nyerere. Eye Tanzania Obote we yatandikira ekibinja ky'abayekera kyembadde temumanyi mukozesa nnyo ekigambo kya kikosi maalumu bwe bakubuuza kitegeeza ki. Kikosi maalumu kitegeeza ekibinja ky'abayekera Obote kye yatandikawo 1975 mu ggwanga lyakye erya TZ nga kirwanira ku nnyanja kulwanyisa gavumenti ya Idi Amin Dada. Obaali balwanyi bakuki era baafuna amaato 5 agalwanyisa agamarini agalwanira ku nnyanja nga n'ogumu ku mulimu gwabwe gwali gwakukukusa mwanyi kujijja wano Uganda okubanga bagitwala ebweru. Obote ne abalwanyi bonna bafune ssente kikosi maalumu era oluvannyuma Obote ne banne baasobola okusuula gavumenti ya Idi Amin Dada nga tali wano. Omusajja kati saawa eno omufuzi afuga ensi eno bamuyita General Yoweri Kaguta Museveni. Emyaka gyonna General Museveni gye yalwanisanga abakulembeze wano yali tasinziira wano. Mu 1970 mugumu mukijjukire kino mugende musome akatabo ka Ruhakana Rugunda akutegeeza nti Amini yafuga yawamba ensi nga General Museveni yakafuna omulimu mu State House Obote. Na Ruhakana Rugunda agamba Museveni nti tusigalewo agamba nedda sisobola kubeera wano. Museveni nadduka omulimu yakolawo mwezi gumu n'agenda TZ. Okubeera kwa General Museveni TZ kwe kwamutuusa okuba nti abaana be abasinga Amini abaana be abamu yabazaalira TZ abamu Sweden. General Muhoozi Kainerugaba yamuzaalira TZ buli omu akimanyi. Abaana abalala Obote bw'ajja mu buyinza Museveni okulwana olutalo lw'Eruweero yali tasinziira ate TZ yagenda Sweden. Family ye gye yali nga bavudde ate ne Nairobi. Kati oyagala kuntegeeza nti ebyo gwe olina amaaso manene nnyo ani ono mbidde naye amaaso amanene tegakuyamba kulaba byafaayo bisome. Beefuula kati saawa eno abalumirwa ennyo Kyagulanyi bennyini be tubanya abalabe kati beefuula saawa eno abatamwagalyako ddala be balumirwa lwaki tali mu ggwanga. Waliwo bayiga lulume oweruwero wamulabye ng'ayogera fete government tetugamba nga konti emunoonya ajje wane emukwate. Government yali esoosa okugamba nti Besigye bamunoonya nga tebanamukima Kenya era Besigye okuva lwe bamukwata okuva Kenya kati myaka 2 mwe abagamba Kyagulanyi ajje mujja muyamba nga bamukutte mwakolawo ki. Kaakati fe tuli omujiji abamanyi nze ogwange Henry Maganda Matia Kyolotudde ndi munamawulire kuba wabyafaayo ebitu supportinga gwe omuntu wenna alaba video eno omulimu gwe ogusooka guli gumu ku repostinga message eno abantu baffe tebagwamu ssuubi bategeere nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bwe kale ne bw'aba nti agenze mu Exile fe abali ku ground nga tumanye ekyokukola buli omu tusobola okufuna obwetwaze bwaffe kubanga ebyafaayo byonna biri ku ludda lwaffe. Desire Kabila nkutegeezezza nti yatuuka n'okudda mu Congo n'akyusa n'erinnya. Kati bw'obeera ku bantu abajega nga mbidde yasooka kwesimbawo 2006 e Makindye ne bamukuba akalulu. Mbidde n'agenda neyesimbawo 2000 mu by-election e Kalungu ne bamukuba akalulu. Mbidde n'agenda neyesimbawo mu 2011 ogwo gwakusatu egundi e Kalungu era ne bamukuba akalulu mu 2011. Mbidde n'addamu omulundi ogwokuna ne 2021 neyesimba ku Mpuuga ne bamukuba akalulu. Mbidde yakoze record yesimbyewo omulundi ogwokutaano mu 2026 omwaka oguwedde ebuweekula Mubende. Bonna abantu abo betubbe muyita abasiru emirundi 5 nga bakulaga nti Mbidde yesimbyewo emirundi 5 mu district za njawulo naye nga abantu bonna balaba nga Mbidde wadde alina amaaso manene talaba. Ebiseera bye ebisinga abimala ku bukoowe. Kati oyo ye muntu failure ng'oyo agera nakwata obuzunguzungu obugambo bw'ekizungu obwo butiisa. So temuwuliza bajeganga abo bonna abajega kye baliko kwogera bigambo bino bakume mu bantu Kyagulanyi dedda abantu bagwemu essuubi no. Nze Maganda bwe ndidda nindogera iwaali eyo wena abo ine video eno omulimu gwo guli mulala tambuza message eno esigale ngeizamu abantu baifu amaani abantu bategeere nti Robert Kyagulanyi Ssentamu buli kyali kukola kyali kikoleibwaku nga security ya wano bwe yali nga yeetololera amakage Kyagulanyi bw'ajja okukeera luti ng'azira mu buti ali wabweru wakuluya nkuwaire ebyafaayo bwe kyali mu iggwanga erya Tunisia
Beni Ali yali achidi nti Muhammad Monsef amumaze yaje okwekanga nga alikuwa dressinga bana mawulire mu igwanga lya Tunisia amini lya France yaje okuva mu France nga aira mu igwanga elya Tunisia nga parliament yemaze okumulonda ngani nga president yabafuga ekisanje ekyo nebye ebyafaayo tambuza message nize heno Maganda Matia Kyolo tudde kati muganda wa foyo Maganda atunyonyode bulungi Henry Maganda ne ba comrade abalala bangi ntwala opportunity eno ku appreciating omulimu gwammwe mwebale nnyo mwebalire ddala enjiri gye mugattako kubanga ffenna tetugenda kubeera ku kintu kimu tukimeditatingeko mbere ku mulamwa gwe gumu naawe ng'oli ku mulamwa gwe gumu omulala naye abeere ku mulamwa gwe gumu naye ekikulu kya byonna nti enjiri yaffe n'emiramwa gyaffe gyonna gigatta ku lutabaalo kati question eyo muganda affe Henry Maganda ajanukudde atannaba kunnyonnyoka bulungi okudduka kwa Bobi Wine oba okufuluma kwa Bobi Wine eggwanga lino abamu already gye bayita exile nti yafulumye n'atoloka mu ggwanga tagenda kudda bameka abaali bayitiddeko mu mbeera eyo ne bakomawo nga bamaanyi ofunye okuddibwamu bino byonna nno babyogera tebaluubirira kirala baluubirira kunafuya gwe munnayuganda ali wano ku ground kuba ye Bobi Wine ne banayogera ebigambo ebyenkana ki tebiina kye bigenda munafuyaako already yamanyi kyaliko wabula gwalina okubanga backup ya Bobi Wine bino babyogera bakumalemu amaanyi nti nawaŋŋanguka mu ggwanga oloke yawaŋŋangusa mu ggwanga anaakomawo atya kyovola abakati batunda enjiri Kyagulanyi wakomerawo afudde Kyagulanyi wakomerawo wakwatibwa Kyagulanyi wakomerawo wakolebwa bwati no njagala tutwale ebintu bino logically mu ngeri ennyangu era empoomu ennyonnyoka buli omu era buli omu akitegeere nga bwe kirina okuba kakati nina akatambi kenjagadde ogabanako nammwe nate era akalala kaba politician bano benkugambyeko abakukuta leero bakukuta kuba n'omulyo gwabwe Kyagulanyi yagulinnyeemu lwe lugero lwe nabagamba nti kyabulabe nnyo okuddira eddaala kw'owalampidde ng'oli waggulu eri eddaala eryo n'olikuba ekigo nandiki n'okwata ejjambiya n'otandika olitemaatema nga bw'olikanyugira abantu eddaala eryo kwe walinnyira wafuuka otya ekyo ky'oli watuuka otya awo w'oli bwe liba ddaala nga kwe walinnyira lwaki oba olikuba ekigo bwe liba ddaala nga kwe walinnyira gwe toteeka mu bwongo bwo nti akadde kagenda kutuuka ng'okkirira amagulu go gamenyeke kati njagala kuwumbawumba programu eno tutambudde ne Sheikh Ashraf omulombi w'edduwa munoonyeeko ku namba ewe eryawo gwe nalina embeera mweyi tetali nnungi akulombera eddwa embeera ejja kubeera ng'ate efuuka maliraadi katufune bino abankuumire omuwandiisi omu Machiavelli mu kuwandiika yawandiika ku bantu abafaanana ka gurupu kano wuliriza yatugamba leaders are judged by results non titles or claims of wisdom nti obukulembeze ekipimo kyabwo bye bivudde ebikoleddwa oba ebirabibwako si bitiibwa oba okweyita amagezi omuwandiisi omulala n'atugamba when those regarded as the wise fail to deliver abo abatwalibwa okuba nti bagezi oba beeyita amagezi balemererwa okutuukiriza and instead shift responsibility on to others they undermine the very credibility that defines wisdom nti abo abeetwala okuba nti bagezi oba abayitibwa abagezi bwe balema okutuukiriza naye ate ne bakyusa obuvunaanyizibwa bwabwe okutuukiriza ne batandika kunenya balala babeera bamaze okuyisaamu olugaayu ekitiibwa amagezi kye geetaaga oba ekitiibwa ekinnyonnyola amagezi omuwandiisi omulala n'atugamba leadership that constantly blames others while claiming wisdom reveals not strength but the failure to live up the responsibility that wisdom demands. Omuwandiisi omulala yatugamba nti obukulembeze bwonna oba omukulembeze yenna nga ye buli kaseera aliwo okunenya balala naye ate nga yeetuuma okumanya n'amagezi aba tasiiga kifaananyi kya buvumu na bugumu wabula aba asiiga ekifaananyi ekyokulemererwa okutuukiriza obuvunaanyizibwa amagezi kye gadimandinga. Kankuwe omuwandiisi omulala omu tugende mu vidiyo olunaku olwaleero. Omuwandiisi omulala yatugamba true wisdom is proven through results. Amagezi amatuufu bagalabira ku bikoleddwa okuva mu magezi ago. Not excuses, si byekwaso
If those who claim to be wise cannot perform and only assign blame, the title of wisdom becomes meaningless. Nti amagezi amatuufu galimu ebikoleddwa si byakwekwasa. Abo bonna abeeyita amagezi naye nga tebasobola kukola byamagezi nga baliwo just nga baliwo kunenya balala, ekitiibwa ekyamagezi kiba kifuuse meaningless. Kankutwale mulama gwa video olunaku olwaleero. Teweerabira olina minisita wa internal affairs mu gavumenti ya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Obalaba bano bonna bemutedde mu screen bagezi ddala okusinziira ku bo. Kyakubiri, buli omu alina ekibiina mwava. Ate abasigadde ba president general ba bibiina birala, abasigadde na ba vice mu bibiina ebirala. Wuliriza comrade, njagala nkutwala empola. Obalaba bonna bano nga bali beevu abalina amagezi amangi agagaggawaza abalala nga tebasobola kwegaggawaza. Let me rephrase that. Obalaba bano be basawo abagaba eddagala erizaalisa nga bagumba nga tebazaala. Ekibuuzo kiri nti ddagala lyandiyonywa lya musawo alina abaana oba omusawo nga mugumba? Kankutwale wano. Obalaba bano ba expert balina obumanyirivu ku ki ekiteekeddwa okukolebwa naye tebasobola kikola. Mu bufunze balina amagezi n'obumanyirivu ku kisuula regime naye tebasobola kukozesa amagezi ge gamu na bumanyirivu kusuula regime kutukulembera kusuula regime. Gurupu eno giraba obudde buno eri mu campaign ya kudiscreditinga performance ya Robert Kyagulanyi Ssentamu ne moves z'atekinga. Teweerabira ali out of the country. Wano nno we bandibadde basinga okukyamukira n'okusanyukira nti bafunye opportunity okuteeka amagezi gaabwe into experiment. Obukugu bwabwe n'obumanyirivu mu kusuula regime wano we bwetaagisibwa. Since gwe batwala okuba nti talina busobozi tali mu ggwanga. But guess what? Obumanyirivu bwabwe n'amagezi gaabwe tebasobola kubuteeka into experiment kuleeta results ze basuubira mu Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ndi wano kusiigira kifaananyi. Omuwandiisi omu yagamba oyo asiiga amagezi oba asiiga obumanyirivu naye ng'obumanyirivu bwe tasobola buteeka mu nkola, perhaps aba alimba aba talina magezi. Gurupu eno giraba. They claim to be the knowledgeable ones. Era nga bo bakulaga be balina technical know-how, be bamanyi policies bwe zikola, be bamanyi politics bwatambula, naye ate ng'ekisinga okwewunyisa majority of them sina kindi bonna kakota tebasobola kukozesa amagezi gaabwe na bumanyirivu bwabwe mu byabufuzi yadde okusekiwalinga ka position akamuwe kati. Wuliriza, gurupu eno gy'olaba bamanyi bano balungi nnyo mu kuzimba abalala naye tebasobola kwezimba. Mbulirizaamu alaba akatambi kano. Tosobola kubanga olina amagezi agakola obugagga ng'oli mwavu oba olimba. Kati eno gurupu ogiraba Kyagulanyi amaze okujooza n'ajja exposinga in and out olina obumanyirivu ku ngeri ebintu gye birina okukolebwamu naye tolina busobozi ate bubikola. Amagezi gaba gakuyamba ki? Amagezi olina mangi nnyo agakola obugagga naye tolina yadde 10. Ye gurupu eno gy'olaba wano. Mbulirizaamu alaba akatambi kano. Obukulembeze zibeera results. Si bitiibwa, si kweyita. Eno revolution ali ku kituufu yalina results. A bunch of failures, a bunch of losers, positioning themselves nga abakugu abamanyi. Kale, let's put you on a challenge. Robert Kyagulanyi Ssentamu as of now tali mu ggwanga. Take over. Bw'oba tosobola kukozesa amagezi g'olina kukonvinsinga yadde abantu 10 okubeera emabega,
then you cease to matter muzine ensonga bonanga bo balaba wano tewali yadatekedwa okuwasamya akamwa eri Robert Kyagulanyi Ssentamu. All losers, failures. Nkugambye nga bo balaba wano tewali yadalina kuwa Robert Kyagulanyi Ssentamu magezi. Nkubuuza toyina mwana toli mufumbo owa magezi ku bafumbo tewazaala olagirira omuntu alina abaana abakulu bwe bazaala ne balabirira abaana and you say the public should take you serious. Kagulupu kano nkugambye wano bonna balina ebibiina mulimu n'abatayita muntu n'ogwa nga nabo kennyini baagwa mu kalulu naye nga sewo batula ne batandika okuwa mubawe Robert Kyagulanyi Ssentamu amagezi owaaye gwe toyina mwana obuulira balina abaana bwe bakuza abaana ogaba oti eddagala ly'okuzaala nga gwe tozaala ogoba emizimu nga n'ogwa omulema bano be basumba bano abasabira abalala ne bagaggawala nga mu nju yaabwe abaana baabwe baavu labayo ekifaananyi kyenjagala ofune gwala bakatambika nti ebbanga lyonna tubadde tulimbiddwa tewali muntu amanyi nga tasobola kukozesa kumanya kwe kutuusa kimwetoolodde then aba akulimba bano balaba bbanga lyonna bepositionize nga abamanyi they position themselves as the feet naye babuuze okumanya kwabwe kubayambye ki gwe bambuulize bano bonna omanyi nnyo naye tosobola dde okonvisinga abantu ne bagula okumanya kwo Robert Kyagulanyi Ssentamu taliiwo take over struggle yiye ekyaliwo abyegenza okukola tebirina makulu thank you abyakola tabimanyi thank you kati gwe abimanyi genda maaso tukonvinsinge you see amagezi galuzinga meaning galuzinga definition yago efa naddala abo abageyita bwe babanga tebasobola kukozesa amagezi ge gamu okukyusa ebyo banenyeza abalala perhaps babeera tebalina magezi nga balimba bagundi mwekuŋŋaanye obudde buno you take over stop the blame work do the job the responsibility okukyusa eggwanga yaffe ffenna kati mulekerawo okunenya mutule mu ngatto Munnayuganda ofunamu kyakuyiga kimu eno vidiyo tokkirizanga omuntu atazaala okuwa eddagala ly'oluzaalo tokkirizanga omuntu atamanyi bufumbo kukuwa amagezi ga bufumbo beba no one no wonder we wasted all our ages nga tuwuliriza embata zino wolani